obuzibu bwavaawa enjawukana yammwe. Yes, your break up with him. Namukwata na mukazi namasole w'ekanyanya bamuyita Mangadalena era yamuŋŋamba n'amannya nabakwata red handed in my car. Nze ndi waka omwami aŋŋambye agenda Mbale alina business meeting yajja nakiro nga papa n'akyusa engoye naŋŋamba sina ssente bye ŋŋendamu nali nyina ssente nga ŋŋenda kukeera ku makya ŋŋenda e Lugogo mu geemu ngulire omwana amata. Ne mugambe omwana talina mata asigazaamu kakoota ka mukebe. Zino ssente za naŋŋamba eri gye ndaga bwe ntuukayo bagenda kumpa ssente neetaaga mafuta. N'ajja n'akyusa engoye n'avuga emmotoka ne muwa 3 n'agenda. Kati agenda wano yagenda kiroozi alinga ssaawa 2 tucommunicatinga biki zigenda owera ssaawa nga 4 ne tuba nga tetukyawuliziganya. Jukira ffe bannakawere okwowa omwana akusirizaako kati bw'ogwawo bw'oguddewo omwana bw'agwawo nga naawe weebaka. Kati tuzuukuka ekiro ate ofidinga omwana kati nzuukuka ekiro nkebera ku simu ndaba oba I overslept ne balekako message oba ne bakuba nasanga tebikola ki tebiriiko ne ŋŋamba tekibangawo nga tekibangawo. Nensirika so zituuka ssaawa 1 nkuba amasimu takola ki ssaawa 1 ez'okumakya nga yasuzeeyo kuba yagenda kiro ng'agenda Mbale very obviously yali alina osulayo. Kati nkuba amasimu omwami takola ki tagakwata nkubirako oko bakyaliibe kuba yali aŋŋambye bw'anaatuukayo bali bagenda mu meeting nga bayigenda muwa ssente kye babadde baagala babeere sure nti ono akoze eki atuuse. So antereko ssente nze nsobole okugenda ku geemu nkole shopping y'omwana. Mukubira takwata ziwera ssaawa 2 nkubirako ne banne baŋŋamba oli teyakomyewo naffe tetumulaba naffe taliiwo biki ŋŋamba something is wrong. What if yafunye obuzibu kati ntandika ofuna instincts ŋŋamba nedda bano mikwano gye baba bamanyi ekituufu embeera awo waya zivaako nfuluma ntekamu kajiini nfuluma nkwata ka booda. Omwana omulekawa? Omwana ali waka walingawo abantu ewaka so nga nyina okwata booda ŋŋende ku kyuma kya banka ndabe obusente bwe nninako nsobole okujjayo kuba omwana yali alina okunywa ŋŋende wa e Lugogo. Kati mba nvuga awo ku enaŋŋanda awo ku kiti enaŋŋanda owali ng'omuti omanyiiwe kye kikubo oba kye bayita batye kye kiyitamu ekikkirira. Kati mba ndi ku booda yambuka wali akasozi awo wabeerangawo best friend we nga wabeera wapangisa. Kati booda eba ennyambusa geeti nzigule ewa best friend we we yapangisanga ngenda olaba bwe natunulayo bwe nti amaaso gaatuukira ku kkuluga yange emmotoka yange kyokka nga ne munne mukubidde naŋŋamba naye tannamuwuliza kyokka emmotoka yange eri wali epaakinze. Olwo ssaawa mmeka? Ssaawa ng'olwo tugenda mu ssaawa nga 3 ez'okumakya. Ne ŋŋamba owa booda yimirira ate madaamu obadde ogambye nemugamba mugirayo ssente ze nemwa nemugamba gwe genda. Ne nnyingira geeti nasanga omwami balina omukyala beekutte munda mu mmotoka nenkawo empi pwa oh my god why am I being beaten what's going on baby namugamba baby zamuli ne mukyuka ow'omwami ne mubuuza eno yembale gye waŋŋambye kati amaziga ne gatandika okunvaamu ne mugamba wandese waka ABCD n'oŋŋamba eno yembale kati atandika kankunnyonnyola ebiki oyo gwokubya ebikoze bitya ne mugamba tonnyumiza we are just business partners ne mugamba business partners nange mu kusooka wagamba nga abantu ndi business partner kati oŋŋamba oli business partner ne mugamba mpa emmotoka yange mpa ebisumuzo byange nze nadda ku bigere nali nadda ku bigere ng'emmotoka nagikwasa ate nga brother wange yampa n'amagezi omusajja muwe kuba yabakubiranga mwogere ne yogeramu ne sister biki kati nze oli nga muwuliriza nnyo kuba ye musika wa tata waffe bamuyita David ye musika wa tata waffe so nga nkola ki nga muwuliriza nnyo muweemuko mugambe kati oli ng'ayitamu oli n'ambuulira nze nadda ku bigere sifaayo nga nakkakana ng'omukwano gukuluma nali nakkakana ne ŋŋamba okay omusajja ono bamugamba omukazi muyaaye biki leka mbalage nti no n'omuyaaya atuuka n'akakkana n'afuuka omuntu. So that's what I was doing. So bwe wabasanga red handed nga batudde kuba bonna omuntu nga Debbie osobola okujja n'osanga mmotoka nga tuli mu discussing about anything. Bwe manya baali nabakwata red handed sijja kwongerako kirala. Mukazi ne muyisaamu empi oyo Namasole wa Naleero.
katoza oh my god where baby kadduka emisindi kati kagenda okulaba nkyukidde oli mugamba eby'omwana tulabika ne kategeera nti ono kati bo ne bayitamu geeti ne badduka 10 bawala bali babiri onooli munne yali asitudde ono asitudde nga n'oli munne asitudde naye ng'oli yali afubutuka eri waggulu mu kizimbe kati bonna ne bakola ki ne bayitamu ne badduka ne bafuluma geeti kati nsaba ono mpa ebisumuzo by'emmotoka sigenda kuddamu tambuza bigere sigenda bikuwa mpa ebisumuzo byange eno emmotoka yange kati ntandika raising a voice mmotoka yange tomanyi na sente ze nagigula tomanyi naawe we nagigula kati raising a voice batya nti baneiba bagenda zukuka balaba akavuyo akwata ebisumuzo abimpa nzigulawo bwe nti ng'ebintu by'omukazi biri muli kuva ku lipstick bukoze naye bannayo oyo omukazi yanjooga naye sagala munenye nnyo olw'ensonga maybe omusajja yali tasobola mugamba muno emmotoka si yange emmotoka ya mukazi omusajja gwe walinga omulabirira kuba mu bimu byewagamba mbu gwe walinga omulabirira each and everything nga gw'omuwa akasente gw'omukola omusajja oyo we yava e Dubai okujja yajja ng'alina ebizibu bye kuba yali ava mu kkomera for 8 months yali mu kkomera e Dubai nga bamukwata era nze nagobanga ku bintu ebyo era saavanga ku nnyonyi abandaba that period all my pregnancy nabeeranga ku nnyonyi buli mwezi nga nyina olinnya ennyonyi olw'ensonga nze nalina the powers of Anton of that man nga nze alina osalawo this nze alina okulwana nga nze asula atunula nze akola buli kimu emikwano gyonna nga gyamuvaamu omukwano gwe gwamubeererawo yali haji omu yekka bw'ati oyo haji oweawa owebuziga era muwa nnyo respect haji SMK SK yes yekka ye yamubeererawo out of all his friends abalala bonna bankubiranga amasimu nga bagala kutwala butwazi nga kasita balaba tebalina we bafunira nga bagenda oyo haji yekka ye yajja Dubai era yankubiranga amasimu n'ambuuza kyekigenda mu maaso tukoze tutya oba nagezaako this lawyer oba biki n'akwata sente n'azimpa yampa dirhamu 15 zemmeka ezaawa bwe bukadde 5 bwa wano Ajimbuga n'abumpa ng'omwami ali mu kkomera era ne tubukozesa okunoonya lawyer okusasulako lawyer okitegeera yekka ye yamubeererawo era nze oyo haji muwa nnyo respect omanyi omuntu akubeererawo ng'oli mu kizibu oyo omuntu kiba kibi nnyo omwerabira yekka ye yaliwo all his friends yalina emikwano nga bameka tebaaliwo era we mbalaba abamu ne bavayo ne basamira wali era omu namubuuza ne mubuuza gwe wali luddawa ng'onali mu buzibu era bonna bajja kutwala butwazi okitegeera so that is the only person gwempa ekitiibwa amongst his people okitegeera so awe enjawukana we yava enjawukana awe yava wanyiiga nnyo n'ogamba omusajja ono obungi naye siza butanyiiga siza butanyiiga era awe byava nemugamba kati ewange vaawo va ewange genda abwenzimbuka oyo ate nga n'amasimu already era ne messages nazirabanga nyina messages nalabanga nga kati ewange genda kati ku munani yali yawasa munne ye yali abeera ewange anti ku munani baani yawasa munne kati nze nkubulidde it's him who was living in my house kati gwe gwamanyi nze sibimanyi ebyo so ne mugamba kiwedde tukan kati awo kati kyenjagala kati awo n'agenda awo ne tushankalana n'agenda n'abaana kati jjukira ate eri ewaka ewa mukyalo oli omukulu nze ono yali yanimba nti baayawukana which wasn't true era bwe yakoma oli omukyala ng'akola ki kati wano we yajjira biki nga tubeera ffena mbu omukyala eri n'akyankalana mbu naye n'afuna omusajja ono omwami yaŋŋamba nti oli omukyala already yali yamuvinga on ng'alina omwami omulala kati lumu najja n'aŋŋamba omukyala yagenze w'omutabuliki we n'afumbirwa eyo abaana n'abaleka mu nnyumba kati awo kyava okundeetera abaana mu nju nentandika obeera n'abaana kati wano tukyankalana mugamba nviire ogende agenda nga n'abaana alina okgenda nabo yali akulekedde bye yali andeetedde ng'alina okgenda nabo kati mu kuddayo
mu kugenda kirabika abaana ne bamutuulamu nga tewali mulala agenda balabirira kati yaŋŋamba kuba kati nze bwe nategeera nti n'omukyala gy'ali ye yaŋŋamba the only option he had was to bring back their mother to take care of them okitegeera nga ye option yokayoka gye yalina okomyawo maama waabwe abalabirire kubanga nze already naye sikyakola ki sikyabalabirira nga nabate wange bavuddewo ate eri abakozi omwami so byebyo obusungu twalabanga omulinako bungi nnyo obusungu bwomulinako bungi ovanga ku muntu akuyirawo omubiri ng'okimanyi onangiriddewo omubiri tewali muntu n'omu abadde asobola kukikola bonna babadde asuubiramu tebaliiwo nze nenvaayo out of the blue nga sina na kintu kinekimu kyemmanyi kuba nze emisango gye namusango already agirina nze yo ogenda okunkwana namusanga talina passport nga bagiwambadde Dubai nga tasobola ku travelinga anywhere nga bagikwata dda nga maze Dubai emyaka 2 tasobola kola ki kati nza ngamba maze emyaka 2 siraba mukyalo oli kumbe reason yali nti amaze emyaka 2 kubanga he cannot travel kati nemugamba naye era toyina passport nangamba okay sina passport naye era olowooza sisobola mutika ne muleeta kati awo nenkiraba nengamba naye era kiba kisoboka kubanga nze travelinga nenkola ki nenzijja okitegeera kati nze bw'avaayo n'atandika okunvuma akuyita ampita akaddugavu ampita ebintuntu yefuula hard skin ku Facebook ng'ate eno behind closed doors akubira abantu bange okitegeera si byagala era awo wennyini we yavudde n'agamba nti olina abantu be wateeka mu mboozi ekyasinga okuba nga kimunyiiza era yavaayo n'abeetondera nawe kwennyini n'akwetondera n'agamba munnaaye engeri gy'oli maama wa mwana we ate mwe abakyala obusungu bwamwe buli kumpi n'agamba omusonyiwe era n'agamba nti munnaaye ti abantu ne bewateekamu bye byasinga omumunyiiza omwali n'oyo omukyala Rita Kaggwa anti kakati Rita Kaggwa ye blogger era ye ekyewunyisa oyo omusajja ali two-faced bulijjo Rita Kaggwa abadde ng'akola posti oyo omusajja ne bwe yakola manyi engagement biki Rita Kaggwa yamupostinga era oyo omusajja yagendanga n'akomentinga kubanga byalinga biwaana ye okitegeera ng'era agenda ewa Rita n'akomentinga ng'alagaye kati this time around era Rita Kaggwa yasooka n'apostinga nga sinafulu maybe nga tanawuliriza eri interview kati nze we nalabira nti kirabika Rita Kaggwa yamala n'alaba interview eyo bwe yagiraba n'agoberera story yange nga bweri n'azuula amazima kati bye nayogera eri bye yajja n'awandiika kati agenda olaba ono abantu bamukubye kati n'atandika ovuma kuba bagamba omukazi ye obwedda ayogera kimu bintu bye era ono yali ayagala musayiningisa miliyoni 10 biki okitegeera nze nali njogera ku bintu byange nga mprotectinga bintu byange so kakati abo abantu abo abalala bagamba benayogerako nyina oboogerako sisobola butayogera ku baana nti nabalabirira baali wange ekisumba nyina okyogerako okitegeera kubanga baali wange era nabalabirira omuto yali wa 2.5 years okitegeera omulenzi omuto yali around 2.5 years ng'akyalina mu diapers nga nze namuyigiriza diapers how to use a toilet okitegeera omukulu oyo omuto kwe yali adda oba kaali around 5 years oba 4 years oba 5 years oba 4 years sijukira bulungi naye birth certificates zaabwe nzirina nze nali nzirina era nakazimu wakati naye era nasigaza copies kubanga nze nali nzirina buli kimwe byabwe nali mbiterese passports bikiso mba nyinako ki information eyo kuba nze nali mbiterese nabimuwa luvannyuma okitegeera kuba abo baali bafuuse baana so kati n'oyo omuwala erinnyo lye eryasooka nze nalikuula okitegeera nze namukuulamu her first tooth okitegeera nga nze amanya omwana enjala zimeze zirimu obukyafu yeetaga kusalako njala nenkwata ejirita me personally nensala abaana enjala nemanya buno obuviri bugize yeetaga genda mu saluuni ono yeetaaga okukola bwati nga nze nga ye tayagala nakumanya yakomawo era nga n'olumu nze amugamba leero Sunday spend time with the kids spendingako time n'abaana buli kiseera obeera ku masimu odda wano odda wali which is not right abaana balina okumanya so I have like abo abaana nkola ki ng'okola duty n'oli omukazi gwe nkugamba naye namuyisaamu empi
namukwata ali mu byange era n'ebintu bye. Aluwa Oyo Namasole gwe namukwata naye yaviirako nze n'omwami okwawukana. Yasooka n'ayogera biki naye bwe natandika okwogera ku by'omwana kati we twavaawo simanyi musajja biki bye yamulimba. Era ne bakwatagana ono omusajja era yasigala nga nkubira. Ng'olumu tubeera awo nga tubeera mu kuyomba. Nze nafuuse dda Kabaka g'oli mukopi Peter Mulangira Peter King ono gwe nafunye Namasole she's a queen. G'oli mukopi okitegeera kati nga bwe tuyomba nsindikira ebintu okunzijjako wires proof. Kati nze buli kye yansindikiranga nga nkitereka. Buli kye yansindikiranga nga nkitereka. Kyovolaba I have the photos, I have the names. Kubanga yakola ki? So kati bwagamba nti nno njogera ku bantu bali nyina obwogerako mbaweerako examples kubanga y'ensonga lwaki tuli wano essaawa zino. Mu gundi gye wakoze jjo oba yabadde live I don't know. Wagenze n'ogamba nti omugongo ye yaviirako omugongo gwange okubanga gufuna obuzibu. Kale ekyo neera nabadde mbagambye ne mbagamba bw'anansokoola byonna n'ekyo nja kyogerako. Kituufu yamanyi kye yankola omugongo gwange okukola ki? Yakola ki? Mbadde njagala mulindemu muweemu time. Naye nga ye yantuusako obuvune kati gwe kyolina okumanya kati kyava ku kyantuuseeko obuvune bw'omugongo yantuusako obuvune bw'omugongo nze ndi wa C-section. Tuba bakwegendereza nnyo biki nyina bye yali nyina kye namukwata akola n'enzijayo essimu mukwate. N'akola ki? N'antuusaako obuvune. Eyo ndijjayo olulala. Lwaki totugenzeeyo kati oba kale tusunireko katonotono? Already mbasuniddeko. Nali nzijayo essimu mukwate vidiyo obusungu ensonyi n'azifuula obusungu. Nakkuba okutta obusi. Kati awo kati ebyo nabyo ndibyogerako olulala. For now ekyo kankireke. Yeah. Debbie. Abantu obalekedde ebibuuzo. Just babeerewo. Buli kimu kibeerawo in the right time. Buli kimu kirina obudde bwakyo kuba ne bino byennyini nali simanyi nti noba ndibyogerako. Omwami ono honorable nga bw'agamba nti honorable soko mbulire honorable kitegeeza ki? Nze mmanyi honorable be bana babanga bakulu ababeera ba MP bebalonze. Bebalonze. Kuba nze manyi he's not an MP naye nga yeesimbawo Emityana. Ne bamukuba akalulu. Yes. Olwo aba afuuse honorable. Kati awo jakimubuuza kasita kyaliwo kuba era nze okujja wano tuula naawe. Namaze balaba nga muli babiri si bwe kiri? Namaze balaba nga muli babiri. Kuba jjukira era nze wali onkubiddeko essimu ne nkugamba nedda. Kati bwe nalabye ate yazze eyiwo yeerungi ya biki kyova olaba nagambye it's okay. Let me give you my side of the story. Ati munne era mukyala we yaliko mukyala we toyinza banga tomanyi ensonga ezo zonna kuba nze muyita honorable Luzzi. Anti naye wabanga naye ekyo kye yeeyita then mukimuyite. Bwaba kye yeeyita mukimuyite. Naye nga nze mmanyi yali yeesimbyewo akalulu ka 2020-2021. Emityana ku zaake. Zaake si ye MP w'Emityana. Okay. Tukyali ne Alicia Debbie Sempaka as well. Ex-wife wa honorable Luzzi. Yakola emikolo. Era awo najja akola statements ez'enjawulo nga wagamba nga bw'oli omuddugavu nga bw'oli omuntu. Yes, yeah. Emikolo gino gyakuluma oba agezaako kukakasa nti gwe yafuna akusinga in each and everything. Nze ndowooza woba oli happy wooli ng'oli happy nga kyolina okyekakasa oba teweetaaga kuprovinga any point. Olina okuba nga you're working on yourself to improve not to prove. Okitegeera? Kati ate nze n'oli aba talina tuteeka mu sentence mutalina kukola paragraph n'anteekamu ne mukyala we kuba tuli banjawulo. Totally different. Okitegeera? So nze ngamba alina okuyiga okuwa abakazi gw'aba ali naye at that moment respect kuba is very very disrespectful
lwaki oba okola like kati nze lwaki abakola statement ng'erimu x ne current aba disrespecting omuntu okitegeera so ayiko okuwa abakazi ekitiibwa simanyi oba yeekuza yekka oba ki naye tabawa kitiibwa so kakati bw'oba oli happy n'oli ono atakuwa happiness lwaki oba omwogerako wakamala okukola emikolo koze emikolo olina kubeera mu honeymoon muli lavidavi era yagenda naye muli mugundi muli ku social media mukola ki mulwana muyomba emikolo gino oba gyakuluma Debbie ate nga ginnumira ki omuyinako obujja oli mujjawo kati mbeere n'obujja ku ye lwaki amanyi abakazi abaze in between awo omanyi ba baby mama ababaddewo awo in between sisobola kubeera na bujja kono mukazi simumanyi tomumanyiko simumanyi nze teyaliwo mu regimu yange aba nkulaze nze eyanviirako obuzibu okufuuka namasole oyo naye ne wajjako omulala n'oyi naye we yajja naye ne bamala kati oli we bamala omuzaalamu ne bafuna omulala kati naye ono we yagenda emityano nnoonyayo akalulu n'afunayo abakyala abalala abo abakyala nabo ate nabo ne babakubako kati nze mba sirina nsonga lwaki ate ono redde omuntu wali oba waguba nze omuntu eyanviirako stress yalina amasole nali nkyali maama nga nakazaala abeera n'ebintu bingi life gy'obaddemu ogivuddeko ofuuse step mam nkyalina life gye njagala okubeeramu ate nfuuse housewife in my own house nfuuse step mam in my own house nga nina ebifaananyi bye nali nkuba bwe ndiba ntuuse okuzaala nja kubeeranga n'omwami wange tujja beeranga bwe tuti tubeere bwe tuti yes obviously omuntu yenna alina obeera n'ekifaananyi ekyo ky'olina imagination gy'oba oyagala mu bulamu bwo kati naye n'otuuka n'olaba ate gwe bye wabala oli ku birala so kati obeera awo n'obeerako stress omubiri gukyenjinze kati nze oli eyakola ki nali nsubira nga bwenza omwana wange ajja kula nga alaba taata kati nze oli gwe nalinako ki obusungu naye ate nentuuka ne I healed kyova olaba nagowinga off social media nemmanya nti wano social media wotagyesonyiwamu sijja kuwona nja kufa nja kugwa eddalu nenva ku social media nengenda I started working on myself to improve not to prove omwami ye yasigala ku mitimbagano nga approving a point nga akakasa bukakasa nze nengamba sigenda sobola kakasa reason being ekituufu kiri nti I was even broke omanyi okubeera ng'oli heartbroken ng'ate oli broke kati nga ne n'omugamba ku ssente zange mpaako nkoleyo ka bizinensi akuvuma buvumi mpaayo ku ssente omwana wange talina kyakulya n'akuvuma era one time era ekintu ekyo mbeera nkimugamba era tekirinva ku mutima one time nzijukira nalina kojja wange nyimiridde twalina ku kkubo nali ninda na taxi ne mukubira omwana wange mulwadde ne mugamba mbadde nkusaba ku ssente zange nfuniraako $50 ntwale omwana mu ddwaliro omwana talina na kyakulya sajja yanvuma kojja wange yaliwo nga tulyaba namuteeka mu loud sajja nanvuma nangamba omwana yafunye amannyo muwa amayinja I swear upon the living God katonda okunzijjako buli kyensinga okukola yafunye amannyo muwa amayinja ali amannyo muwa amayinja ali amayinja yes kubanga kati he can bite nambuza mama w'oyo omwana yafa yambuza mama w'oyo omwana yafa ko nze ndi mulamu saafa nangamba muwa amayinja alye oli kakopi bikoze nanzijjako essimu omwana we gwe yazaala kojja wange yaliwo ne mugamba kuba bonna bali tebakisuubira nze nga ne bwe mbagamba omusajja oyo yankubye tebasobola kikkiriza oyo omusajja ye muntu gw'otuula naye awo ekisooka ebigambo bye byokka eddoboozi lye lyokka eddoboozi lye lyokka era yatugambye mbu gwe asinga okubanga omumanyi eddoboozi lye lyokka bw'oba tomumanyidde inside ogamba oyo bamuwaayiriza kati Michael was very very shocked n'agamba ono ye mutabani kuba yalinga muyita mutabani munga bulijjo mbagamba ne mugaana I cried myself to sleep taxi nejja nayingira taxi nenvuga nga naye mpitamu buyisi maziga
okitegeera. So that's the kind of man I'm telling you. So kati nze ekyemikolo egyabwe I healed na healinga. Waliwo ebintu byolaba n'oseka busesi, n'oseka n'ogamba naye kati otuuka ekiseera n'ogamba naye n'omusajja atakula kiki, ozanyidde ku baana b'abantu. Baana b'abantu naawe oli muzadde, omanyi bw'obanga omuzadde otuula n'ogamba nze singa badde bakikola mwana wange. Nze olaba Ibra, nze nina ebintu bye nnakolanga naye nga right now sisobola bikola. Ntunuuliramu katabani kange ne ngamba watyanga ke bakola bino nze bye ndi mu kukola ono, era nze oli mugambirawo ne mugamba ndeka, toli wa myaka gyange ndeka. Toli ku level yange, gwe oyinza okuba oli waggulu nnyo nze ndi wansi, tetukwatagana ndeka. I don't want to hurt you, saagala onkolimire, saagala kwonoonera. Nze ndi legend, like ndi fighter, kazirwanako. Yes, which is true. So nakugamba leave me. Okubye ebikompola wano na wali. Yes, which is true. Bane ekituufu alisho okubye ebikompola. Mbikubye era Museveni waba wakugaba midaali ayinovayo nampa omudaali. Owai kadolinga mu myaka emeka alishi Museveni ayina ndi above 35 gwe kyoyina omanya ndi mukazi mukulu wanjinyabo. Ndi above 35 kati ndi above 35. Oli above 35? Lwakuba nkula bulungi neerabirira. Ate nkukweke I'm old, very, very old. Nkuze mutandise okundaba 20 what? I'm big. I'm an old woman. Naye lwakuba I look 16, I look 20. I mean, buli wamu njaawo kitegeera. Ekitegeeza mu bigambo byayogera mu bigambo by'okugamba nti gwa mukyawa. Kituufu gwa mukyawa after okumukwatira mu nsobi okuba nti yali akukiitingako. Anti kaakati naye era nze ndowooza omuntu w'otuukira okiitinga ku munno kitegeeza oba oyina naawe nga wakoowa, kubanga omuntu oba oyagala munno tolina gy'ojja feelings kweyambulira muntu mulala, okitegeera. Tolinawo ojja feelings ng'oyagala munno, kitegeeza naye yali yakoowa okutuuka okukiitinga era n'alondawo agende n'oli ne bakola ne bazaala n'ozzaala ne bamovinga on, okitegeera. So kati nze sibeera we batanjagala, nze wemanya nti ono omuntu tanjagala sisobola kubeera naawe, sikwesibaako. Wemanya nti bano tebanjagala sisobola kubanoonya, naye wemanya nti Ibra njagala, Ibra nja kukubira nkuceekingeko kikyali wange ebiki, kuba mba nkimanyi naye akola ki. Naye kasita bukya ne mmanya Ibra ono tanjagala, wallahi billah mba sisobola kukukola kuba mba nkimanyi muli mu mutima tonjagala period, ne kiggwa. Kati obulamu buli butya? Obulamu bwange si bubi, just nti obwavu bunnuma. Obwavu nga tembadde njagala onjokye nayo. Wabadde n'omugagga, oyo ye mugagga. Wabadde n'omugagga olina okuba nga olinamu obukadde awo yakwokyezaayo mpeeko. Oyo munaye ye mugagga. Era naye abyogera mugagga. Olina okuba nga yakwokyezaayo enkambwe. Badde njagala kukuba luseke wano. Nze oluseke olwange lukalu. Oluwunzika ne lutavamu yadde. Infact badde sagala kukuba luseke kuno kyali wa luseke oli wa lupiira. Sirina. Nali nkoze entegeka yange. Namala akasente kange nali nyina bizinensi gye nsuubira okukola. Omukulu akasente n'akasombanga ate yakasombanga nga ndaga agenda kuba sente nnyingi andabolinge namu. Ng'olaba essuubi weeriri. Essuubi nga weeriri omanyi omuntu ng'omubiriivingiramu. Naye obuzibu bwajjiranga nti buli we yafunanga akasente nange namulabiranga mu mawulire nti akagabidde wano agabye oli agabidde wano. Kumwe nani aleeta munne mu mawulire? Ani afuula munne FM? Of course it's me. Kuba ye yali Mr. Economy. Nze nali muwa. Nze nali muwa. Yeah, gwe oli muwa. Nze nabaleetera Mr. Economy. True. Nze nabaleetera Mr. Economy. Debbie. Naye ng'ekiriwo kiri nti nze n'oyo omwami sente zange ze njagala. Waba kuba yalaganga abantu nze mwesibako biki. Naye nze ndowooza ye yalemezzaamu kubanga akimanyi awo walina okunkwatira.
okitegeera waaba tanjagala nga yankoowa mu bulamu bwe akwate sente zange azimpe asasule muganda wange ate byonna byonna bikyali aweza muganda wange ntono $5.5 asooka asasule muganda wange ezange ziri mutwalo gwa $, naye asooka asasule zino $5.5 ziba dollars meka dollars nga 1,000 2 ziwera 10 something. So kati akole ki asooka asasule muganda wange kubanga yakyankalanya nnyo famire tosobola kufera kojja wa mwana wo era kyovulaba wavayo nayogera nze ndi tata w'omwana wobeera era tata w'omwana olina byogamba bino sijja tuukako nga gwe wajja mu famire n'ofera kojja muganda wa mama w'omwana wo n'otakirowoozaako sente azifuna lwaki abatasasula omuntu ayeewa ekitiibwa kitegeeza ta practicing ebyo byayogera kyabalaga kungulu kyali si kyali munda ali different. Debbie omusajja oyo wajja n'akugamba bamutule ku mmeeza emu sisobola tuula ku mmeeza naye mwayawula sisobola kutuula that is an enemy nagamba nti era nze n'ebizibu byonna byenzize nga mpitamu it's because of him. It's because of him ye muntu akuteerawo amaggwa n'akutega amaggwa n'ogalinnyamu ng'ali wali abadde akulingiza bwati mu katuli n'ajja n'abeera akuwa omukono naye ng'ate amaggwa yagataddewo. So kati nze nga tasasulanga sente zange nze obulumi bwonna like nze ndi broke because of him. Omutabani wange ayinza n'okungamba mami ngulira kino nga sizirina. Yes nga sizirina naye nga taata we ye yantuusa ku ekyo ekintu. Nze nali nyina business idea yange nga nkimanyi sisobola kuddamu kwavugana naye kati ye kirabika n'akiraba n'agamba omukazi ono bw'anaakola kino ekintu ajja kuba nsusseeko. Abasajja abasinga ku 100 ndowooza osangayo nga 5% ku 100 abaagala bakazi baabo oba abakazi be bali nabo babe nga babasingako nga badoinga good. Kati ono yalina okuddira bukando bwange bwe yasanga bwaka abufuuwe n'abuzikiza nga kyayagala nfukamize nze buli kimu oba olina okuba nga okimusaba n'omukaabirira kino awo aba akuyinamu 5 naye kati bw'otuuka n'ogamba kati saagala kuddamu kulaba. Debbie kati osurvivinga otya? Ndi landlady naye yes I'm a landlady naye ng'era nga bumanyi ebyabapangisa nti eyo teba daily income akasente kajja ak'omwezi ng'olwedde wakalya dda kozi oweerera kati nga wakalya dda ng'okola ki nolabikako obulungi nosigala nga temagana. Toyinawo ene business eri standing? Sirina business gye nnina tensasula ndi kadaamu. Nibwakadamu abuvaamu dda ate ndabuvaamu ndi kaddaama naye lwakuba sisasulwa ndi kaddaama wa mwana wange. Nze ayoza nze afumba nze amwoleza nze amufumbira nze amukima ku ssomero nze amutwala ku ssomero nze asula atunula nze kaddaama. Toyina maid? Sirina maid. Toyina za musasula? Nalinako okoba maid naye batawa sirina za musasula. Kale on a serious note omwana owange basagala mulekera stranger okitegeera basagala mulekera stranger so ebintu ebisinga mbyekolera nyambo ntunuzeemu ku kafaani ako nabadde nkakyusizza. Thank you. Kati I'm a full-time mom and I'm not complaining by the way. Sagala mtabani wange day agambe mommy you're complaining, I saw the video you were complaining. I'm not complaining. I love what I do. I love being a mother. When natuukira okuzaala kitegeeza nali ndi ready ngamba I have to settle. So I'm there for my son 24/7. I'm his maid. Before joining, before kubanga tunakwatagana bikibi wali okola? Nali mu relationship with a rich man. That's what I was doing before meeting him.
I was being pampered. I was in a relationship with someone who truly loved me and invested in me and took good care of me. By then ngobere no bangobere. Ngambera Uganda naye nga traveling. My man was wabera wengenda ne musanga. He was a white man. He was a white man. Yes. So no mugoba mu bibe just because of Lucy yali azembula mu. Nejjusa mukama nsaba nsaasire. He was a very, very good man. Era sometimes mpita mpairi nengamba karma is real. Maybe I'm being punished for that. I'm being punished for that because ye musajja tetwayombako teyanvumako teyampisaamu maaso ate nga yansanga ndi munnaku ku zero. Nanyambako to build my dreams. Everything I have is because of him. I wish him all the best. Oye musajja yekka gwensabira nengamba God forbid naye olunaku ne lutuuka nga yeetaaga kidney ngeyange matchinga naye, I would give it to him. He truly cared for me. Yes. Yeah, we do communicate once in a while. Yeah? Yes, once in a while. Kuba kati yafuna family ebiki. Kati bwakera ku macha n'omugamba mia ndi. No. Teyaŋŋamba nange saamugamba naye kati bwe nayingira mu eno relationship ngeri tight tewaliwo gap olwavaamu lubuto kati communication negenda ngekendera nevaawo nevirawo ddala naddamu communicatinga naye nga nzadde neŋŋamba nno ng'ekintu kinnumiriza I have to tell him the truth kuba abazungu ekirungi ky'abazungu kasita oba nga oli w'amazima nze ndi loyo nnyo ndi muntu ow'amazima nemugambamu my love, this is what happened. We still call ourselves my love, my love. Ebyo bye tweyitanga. Nakola bwenti ne bwenti era kino kye kyabaawo nenzaala nangamba nange nakusulangawo. No, it was my fault. Namperezayo ne kasente omwana yaani mpereza ku bifaananyi by'omwana nga ndi n'omukulu ono Luzzi. Era naye nga message aziraba. Kubanga I had nothing to hide from him. Na nemuweereza ebifaananyi by'omwana nasindika 13 ku simu yange eza $1 nangamba gulira omwana ekirabo omwana nga baby mugambe Uncle D amuwadde era twagenda mu banka n'ono omwana netuzijjamu era nemutemerako nga by then rent baali bamubanja rent nga rent yali apangisaawo mu gundi office ye yali awo Nsambya estate awo waliwo offices awo nga rent bamubanja era nasasula rent from that money. Wali ekika ky'omukyala wali ekika ky'omuwala ono yali tavanga ku nnyonyi. Baze I used actually eyo life gye nali ndimu. Nakufollowinganga nnyo on Facebook okusingira ddala. I know Ibro oli wadda nno naawe. Okitegedde? Naye naawe nno oli mukulu. Ibro naawe oli mukulu. Newandabanga? Nakulabanga. Nga nkufollowinga. Nze n'abakyali bange ku social media nga balinga common bo balaba nomanyo nanjagala. Ono kyali wange. Kali nze nnyina amannya genkwata. Ng'olimba nsobola era nkiwawa oba wa communicatingako okwo nange nakuddamu. Yes, ku messenger. Era nakuddamu kubanze nnyina abantu b'oba olaba ng'olaba takuyinaako ngwa nomanyi ono. We used to communicate on messenger. Bambi ng'oziramu naye ng'olina obufaananyi bwe wateekangayo by that time. Eyo ye gundi gye nali mukyo olaba nze wendaba abaana kati abeekola ebintu tu nendaba oli abavuma like muleke akole ekyayagala time egenda tutuuka nga akakkanya banne wabikolanga nze sirina kye nejjusa sirina kye neegomba sirina kye buli kimu nakikola sirina kye nziraawo nendaba omuntu ng'akikola nempulira bubi oba nempulira nga I did everything I ever wanted to do teri kye saakola buli kimu nakikola. Banne wakolanga zipoozi buli omu n'agaana bannaye omwana talina famire. Mwali mulabye ku nudes zange kati bwe muba temulabanga ku nudes zange kitegeeza was okay ndi okay. Kati ebifaananyi ebyo twalaba oba ne Facebook kuba musiba nudes zifuluma nga z'abaana abeebikiridde baana b'abahaji. Facebook we wagikyusa ey'ebifaananyi ebyo oba wabidelitingayo? Gyebiri si deleting mpozi nga Facebook
etuuka ekiseera emyaka n'ebijja naye byonna byonna gye biri sina kye nali nzigeeyo njagala mutabani wange akule ng'agamba my mom was this alabe life maama we gye yabeerangamu agende ng'alaba mpaka kati byo nabadde nyambadde ekiteeteeyi kiwanvu mutabani wange yandabe nambuza mami why are you dressed like this takulabangako when dressing like that aba manya I'm not in a good mood oba biki so nambuza why are you okay nemugamba aren't you proud of me nagamba I'm proud of you but today you're different nemugamba yeah because mbeera nzija ku ssomero lyo mba njagala obeere proud of me so bino ebiwanvu nze nalinga sibiina naye mbigula bampita ayiteeyo mu kibuga we nkiraba nga nkigula nenkiteekamu bwe mba ngenda out nenyambala buli ebifo waliwo ebifo byomba nyina okgendamu era nze mutabani wange nannondera nga aleero ako mami nedda ayambala kali akampi yambala kano yanondera engoye he's 7 years naye this year tanaweza 8 anti tamumanyi nabirabye naye that means he's not a father he's a dad he doesn't know even his son's age kati nogenda out ogenda naye no ahinga ngenda out no mutwalako ko aina hotel gyatera okwagala ogendamu bagita Latitude Hotel awo mu Kizungu aina emmere ye gyayagala nnyo okulyamu gyayagala olyayo so mutwalayo once in a while n'akiringa n'alyayo dina ne mukomyawo n'akasente tekaba kangi nnyo kuba kati munnaye tulina mulimu kuleeta ssente nze ndi mukazi enjovu telemererwa amasanga gaayo my mother would do anything okay bututunga kati nga bwole essaawa zino katimufuuka mukyala kanyimirire namu teriyo kati musajja akwogereza are you not seeing someone bayitirivu naye neetegereza saagala kugwa mu mbi excitement eyo nagivaamu waliyo abakwogereza of course kyogamba nze omubye ennyo oli mukazi mulungi baleku nakyokalayo nakyokala banvuma neŋŋaba naye bannayo omusajja ono alowooza fenafena tunaagwa mu kizigo mukazi yagwa mu kizigo kyoga nze njogedde mbuuziza fena waliyo tolaba nti no tunyirira waliyo ebizigo ng'onyirira nga naye tofuuse muzungu si buli omuntu ayagala muzungu kati yo okuvaayo takanze yanjagala ndi mu kkala yange ng'era mpaana bitya ate y'omu naavayo ate n'akuba kkala y'omu naavayo n'akuba height n'ogamba waawo kati omusajja waali omwami waali mwami ki omwami wo kati tugamba nti kati ono gwendaba sirina musajja gwe naafuna omusajja gwe nsobola okuintroducingira mutabani wange kuba kati nze bw'ojja okunkwana tonkwananga nze omu era nze buli musajja yenna yenna anajja okunkwana alina okumanya otukwana babiri ne mutabani wange alina okwaprovinga nagamba mami this one is good for you wangi nyawo yes if he doesn't like you we don't like you if my son doesn't like you it means we don't like you if my son likes you that means we love you we like you yeah so alina okukola mu sitamp yes ewatali ekyo tewali relationship naye nga tewali fonna utolina gwe waliwo wamulaze sirina gwe nali mulaze I have friends namulaga this is my friend his name is this and that this is uncle so and so amanyi amanyi husband the only man he knows is his dad gwe yali andabyeko naye it's his dad and I want it to stay that way until when nga buli kimu kiri perfect okay I'm raising a gentleman okay tuli wano watuliwa tuli wabagola Beauty Empire and Spa ono omukyala nkayiseewo neyanziza kati bannange ono omukyala mukozi wa kizigo ngenda kujja nkibalage kasikini kano kemundabako akatemagana sooka onkwateko wano akashanana tekuli yadde akayinja olaba eno si white
olabako powder biki nedda so mundaba ndi ku nacho naye nga kino bulijjo babadde bakimbuuza bannange mwana gwo your skin is skinning ngenda balaga akazigo kenkozesa n'osigala mu nacho yo n'osigala ngwa olabika bulungi. Thank you. Nammwe abasajja no tulina ebyammwe. Nammwe abasajja tulina ebyammwe waneeno ku Bagola Beauty Empire and Spa esangibwa wano ku Mengo. Wano tuli Mengo kumpi ne Shell. Ekizimbe ekyo ekipya ekyo kye bali mu kuzimba kumpi ne Shell. Bagola waali ngenda kujja mbabuulira ebisingako awo mbawone ennamba eyo mukulu. Ngosimbe vivi. I want my money now. Pay my money now. You a rich man. Pay my brother. Oh, sasula muganda nge sente ze 5.5 million. Pay my brother. Mbadde nkusaba oyiga okuswala. Bambi yiga okuswala. Kuba omuntu yenna ina aswala tasobola kukola kintu ng'ekyo. Tebafera ku buko, tebabba ku buko. Nsaba bambi nkwegayiridde swalako, funa ku nsonyi, tulako kaawo ojjukire embeera nga bwe yali. Abantu abo bwe bakuwanga ekitiibwa nti nga newe wankolanga ebintu n'ontuusaako obuvune tewali muntu n'omu yakukwatako. Basigala nga bakyakuwa ekitiibwa kyo ate n'omala n'obabba. Sasula ssente ezo ezamukoddomiwo. Bw'onoomala okusasula ezo ssente tuloke kudde ku zange kuba kati first njagala asooke ne kino ekitono tuloke tudde ku ki naye awatali ekyo njagala oggyewo kano akagambo nze taata w'omwana mama w'omwana taata w'omwana tolina mugamba bino tolina kukola bino nga ggwe wakola ebintu eby'ensonyi ebikola ki njagala kimu ssente saagala kunnyumiza ddala toddamu kumpaana mama w'omwana taddamu kumpaana tokkirizibwa kumpaana tokkirizibwa ompaano kyange eri obadde onvuma neyo apology gy'oŋŋambye gye yampa apology denied not accepted apology teli accepted addeyo ku social media ze awandiike that thing ng'asabirayo apology kuba gwe mukutu gwe yayitamu okukola ki okunvuma agendeyo gye yakolera amakubo ge yayitiramu ng'anvuma g'aba ayitiramu nga yeetonda so bw'anaakola ekyo ng'omusonyiwa bw'anaakola ekyo n'asasula ne ssente za muganda wange awo kakkanamuuko nogaa kati olaba akoze kiri n'asasula ne ssente za muganda wange kitegeeza ki then nga tudda ku zange kuba nezange nkola ki nze obwavu bunnuma lw'ekyo omulabi waffe owa Tawfik Media UG ogamba otya yonna gy'osinzire okubanga otulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Ibra Case. Ngera bwe mukimanyi nti tubaleetera amawulire gamu ag'enjawulo ge wandisaanye okubanga olaba. So this time around ndina omukyalo ono amanyiddwa nga Alicia Debbie Ssempaaka nga y'omu ku ex wa Honorable Luzzi Abraham. Am I right? Am I wrong? Nga y'omu ku bamama b'omwana bamama b'abaana bamama b'abaana baby mama Okay, before we proceed mbadde nkusaba osooka obuuze ku bakulaba then tugende maaso. Amanya nze Alicia Debbie Ssempaaka. Ssempaaka. Oli mu kisiibo kikuwuuba. Ekituwuuba. Nze kanzira ndya ku bufruits buli wengezaako siiba mpulira ekintu kiŋŋamba ojja kufa. Zuukuka olye. Kigamba kitya? Ojja kufa. Okay. Nenga bigenda bitya? Business gamba ki? Kazana. Tulemerako. Okay. Si byangu naye nga tulemerako. Nga tuli mu mativu. Taata wa mwana wo. Luzzi Abraham. Sooka otubuulire kijja kitya ate n'ekirala. Bitandika bitya? Anti kaakati nyamaze kulaba vidiyo yo nga obwedda bamentioninga mu buclips obwo naye nga simanyi ani oyo nyamaze kulaba nga Ibra neŋŋamba Ibra era we neŋŋamba okay nendaba obwo buclips nga ndaba omukulu agezaako okwerungiya naye ng'ate behind closed doors ali kirala okitegeera nekitansanyusa tekyansanyusiza neŋŋamba lwaki oba weerungiya mu public naye ng'ate eno munda oli wa black munda kiringa muntu kugenda bweru
n'ogulira neiba ennyama n'owa omwana wa neiba ennyama naye ate abeewuwa ewaka ab'omunju yo n'obawa mukene naye kubanga bali banneiba oyagala bakwogereko bakuwaane n'okola ki n'obagulira ennyama naye ng'ate mu nju balya mukene so we nalabye yeerungiya ne ŋŋamba nno tekyansanyusiza ensonga lwaki navuddeyo ne nkola eyo vidiyo ne ngipositinga. For the starters okwatagana otya ne Lucy Honorable Lucy? Yali 2016 ogw'omusanvu yali by then abeera Dubai nze nali Uganda alina gwe yayitamu n'afuna connections zange ne tukwatagana bwe bityo bwe byatandika. Ye yali first time yange omumeetinga 2016. Okay. So nga gwobeera Uganda ye nga abeera Dubai? Yes, yali abeera Dubai nga nze ndi Uganda. Ne mutandika ensonga okweyogereza? Yes. Nga ku mwenna ani ayogereza ani? Of course him kuba nze nali simumanyi simuwulirangako. Naye ngenda okizuula kuba in fact ye kennyini yakiŋŋamba yali yalijjako oko mu inbox yange eya Facebook era nandaga naye nze by then nga nze si reply nga Facebook messages era nga nze nziyita nina okuba nga nkumanyi face to face nga twali tunyumizzaako okusoma message yo nenkola ki nenjiddamu nga nendala sizisoma. Okay. So since then nemutandikirawo okuba nga ensonga mutandika ozikwasaganya. Ye yajja wano oba gwe wagenda eri? Nze nagenda eri kuba by then ye yali tasobola fuluma Dubai. Nze nagendangayo. Okay. Mutandise relationship to an extent relationship evuddemu results? Evuddemu results za baby boy. Okay. Debbie, ensonga zino zaali nnyo enkandago. Yes. Nga bw'ŋŋambye nti walabye vidiyo yange oba walabye interview gye nakoze ku mwami oyo nga ogamba yeerungiya gwe nga bw'okiyita okwerungiya. Yes. Bye yabadde ayogera bikyamu era obukyamu bwabyo buliriddawa? Kati nga bwe nkuwadde example ne nkugamba kiringa oli ab'ebweru bawa ennyama naye ate ab'omunda bali ku mukene. So kyekyo ekyanyiiziza ne ŋŋamba omwami oyo nga tannaba kuvaayo kulaga mbu nno yanjogerako birungi ku kamera naye ng'ate behind closed doors mukambwe nnyo muzibu nnyo. Kyova olaba n'ajjayo n'obwo obuki bu receipts ne mbutimba kuba omwami oyo kuva 2018 abanjibwa mubanja ssente zange $1,000. Ozimuwa otya? Yabeeranga wange n'abaana be 2 n'owange ne baba 3. Okitegeera? Olera n'abaana abatali babo? Munange nabaleero olw'omutima gwange omulungi gwe nalina ate by then nalina mukwano nga nsuubira omusajja oli byaŋŋamba nga ninga alaba future bright ne ŋŋamba kanzikakkane ntuule wansi ndabirire abaana b'omwami muleka agenda anoonye ssente nze nenfuuka wa mu nnyumba. Okitegeera mpaka ebintu we nakizuula nti byalyanga ŋŋamba si bye bituufu. So ojja otya okumuwa ssente ezo $1,000? Saazimuwa wamu mbuno banzikutte omulundi gumu nzimuwadde naye ye muntu eyagambanga mpaayo 1,000 mpaayo 2 mpaayo bwezi kyokitegeera nga buli w'omuwa owandiika buli w'omuwa nga muwandiika. Kati we twatuuka wano kyankala na biki mugamba ssente zange nno ziweze kola ki zimpe tugenda okitunulamu nga ze nemba nga sikyayinza mwongera ssente endala zonna nga nsooka okole ki sooka osasule ziri. N'alyoka akola endagaano eyo ng'alaga mu mwezi gumu endagaano oba egamba mwezi gumu mu mwezi gumu oba nnaku mmeka ze yateekako ngenda kuba nkoze ki nkusasudde. Nimukola n'endagaano? Omwami wo n'omukozesa endagaano? Of course era yagiwandiika. Endagaano eyo yagiwandiika. Kati wagenda okubalaabalamu nga luli $1,000? Nze yali yatwala era zaalingawa. Of course proof weri ne Facebook. Might be ng'oyagala maybe kutanishinga linnya lye kuba musajja agenda nakwesimbawo. Genda olabe ku social handles zange ogenda giraba receipts weeziri era naye azimanyi era kati nataddeyo ne receipt eyo nasooka n'engiteekayo before last year kati nayongeddeko ey'okubiri eya brother wange kojja w'omwana wange
mamange y'omu ne tata waffe y'omu. Kati ye ezooyo ziri $5,500,000 eza brother wange, naye ng'ate ye brother wange teyamuwola, nze yannewolangako mpaayo bwe ziti. Kati ng'azimuwa on which case? Kati brother wange yali musomesa by profession, primary teacher. Kati yasoloozanga obusente bwe nga omuntu yenna alina obeerako ne dream yo n'ogamba nze this is my dream. Kati asolooza obusente bw'atereka eyo mu bibiina, time etuuka agamba naye njagalayo akamotoka. Nsooke nvugeyo akamotoka akakadde, njige bulungi kuvuga mu kibuga kutereeza kkubo, nga nange bwe neeseetinga bwe nnaamala nkole ki? Awo ndyoke ngende ku nnene. So ne muwa amagezi ne mugamba kikyoyogedde si kikyamu, ne mugamba naye olinawo ssente mmeka? Akamotoka koonoonya akakadde okanoonyeza mu ssente mmeka? Kuba ne mugamba wabeerayo buno busitaleti obusookerwako buvitiizi. Ne mugamba osobola okukafuna ku $7,000,000 bwe zitasukka 10. Nga kakadde gye buli n'obwa $5,000,000 gye buli. Ne mugamba kati ako koba olina osookeramu n'otomeza n'okola biki? W'ofunira ssente ogule emmotoka ey'akabi ng'oli sitedde. Nga tugamba ebyo tunoonye ogenda mu bubondi biki obutunda emmotoka enkadde. We byagwira ku kati period eyo omwami ankubira nali ku simu ne bro wange. Kati nkukubidde nga tokola, ne mugamba mbadde ne kojja tuli ku kino ABCD. Agamba nze nnyina makwano gyange abatunda mmotoka ajje tugende mu bondi eno biki musindike ku office akole ki? Ajje. Nga kojja w'omwana ng'oli akubira kojja w'omwana nga basinkana ku office y'omukulu. Bwe baatuuka ku office nze ndi waka. Bwe baatuuka ku office y'omukulu omwami n'akyusa ono ebirowoozo n'amulaga agenda n'aggyayo kompyuta mbu n'atandika okusaakinga emmotoka eze Japan. Amulaga $5,500,000 n'ekitundu. Amulaga olaba eno e Japan emmotoka za $5, $10,000. Amulaga za Japan $5,500 ng'ate ofunye emmotoka mpya, si bino bikadde. Muko tosobola kuvuga bino bimotoka bikadde. Nze ngenda eno emmotoka tugenda gye Japan etuuke wano ejja kuyitira mu kimu kampuni eba tegenda kuwa musolo. Nga bro wange yaŋŋamu kati nkuba amasimu yamubuuza mufunye eri wanga temunsindikira ku bifaananyi bya mmotoka. Nangamba ankyali wano ne muko abadde alina byaŋŋamba tulina emmotoka ze tuli mu kulabako andaze agenda kukola ki? Agenda kujja mmotoka Japan online biki. Ne bansindikirako kaawo ne screenshots. Nga gwe teweewuunya gamba nti $5,000,000 zire. Kati bw'ogenda naawe ku Google ebyo ku internet emmotoka kweziri n'ez'eddolo eza layisi nedde $5,000,000 mwaka ki ogwo gweyogereramu? 2018 ne whatsoever 2018 okitegeera. Kati batandika okugugulinga ezo emmotoka enkadde Japan used cars nti njagala kukebera wano ki receipt eyo njirabe bulungi. Batandika okugugulinga ng'emmotoka gye ziri oli amulaga ate oli amugambye togenda sasula musolo. Omusolo ogenda yitira mu kampuni yange eya ssebo. Okitegeera receipt yiino. Receipt eno egamba yasasula cash $5,000,000 balance $2,886,000 nga kitegeeza emmotoka eno yalina okugwera mu bukadde nga bumeka? 8. Okitegeera. Kati yalina okugwera mu bukadde nga 8 ng'eri eri. Okitegeera. Kati ono n'asooka n'awaayo cash $5,000,000 nga kitegeeza ono ye balance ono gw'alina okwongerayo emmotoka ekole ki? Kati bw'aba waayo zino olya ayingizaamu emmotoka n'eba ng'etandika okukola ki? Okujja. Kati ono bwe yamala owaayo cash ebintu ne bikola ki? Kati ate ono n'emmotoka no gye baamulaga gy'agenda oggula kati ng'olwo vitiizi agivuddeko bamugambye muko tosaana kavitiizi. Ako tosobola muko wange avuga atya kavitiizi. Bamuteeka ku Mark X. Yiino motor vehicle Mark X. Nga kitegeeza eri of course Mark X linnya naye mulimu emyaka. Okitegeera. Mulimu emyaka nti guno omwaka guyinza okubeera mu $8,000,000 guno $2,000,000 guno $5,000,000 okitegeera. So kati bo ne baba nga banoonyeza ka Mark X aka layisi nga kezeezo ssente zigenda okukagula. Ono n'awaayo $5,000,000 kitundu ng'azikwasa muko. Era eno signature ya muko olaba
1st November 2018. Okitegedde? Kati bwe kityo bwe kyali amala omukwasa ssente emboozi n'ekyuka. Etya emmotoka tennatuuka esiranidde ku mmeeri ebiboozi ne bikyuka. Mwezi ne guyitawo, myezi 2, myezi 6, mwaka biki. naye emmotoka eva ebweru gozetetwala ebbanga ddeneko. Nze nakimanya amukubye ku mutwe ne mugamba mukulu famire tebagikola bwe batyo nze agenda okuswala. Oli muko ate nno ebyo nnaabikola nga he lives under my roof. Ebyo nnaabikola nga he's under my roof. Musula mwenna mu nnyumba ku kitanda kyekimu. Ndi naye waka ewange n'abaana n'agenda ku muko n'amufera ezo ssente ne guno gwaka. Tubanjiza ssente mbadde nga mubanja sasula muko sasula omuganda wange relationship yaffe efa oli omwana oli kojja wa mwana wo okitegeera. Actually omwana we yamuyitanga Ankonkoko nga lyerinnya lye yamuwa. Amuyita Ankonkoko ng'ekimuyisa Ankonkoko kiri nti oli kojja buli we yajja ng'olaba ono ng'amuleetera enkoko ng'era omwana nga amaze kula n'alyoka amanya erinnya ly'oli kojjaawo. So kati bwe kityo bwe kyali. Kati mwavuddeyo mwagala ssente. Twagala ssente, saagala bintu birala byonna. Njagala kimu ssente. Ezange z'emmubanja n'ezooli. Kati ezooli ntono ate musajja mugagga era nga we mumulaba abeera agamba mugagga avuma buli omu bwavu biki. Kati omugagga tosobola kusasula ssente za mukoddomiwo nga tewazimwewolako wabula wakozesa olukujjukujju n'ozimuferako miliyoni 5.5. Obwo buba busente butono nnyo ku mugagga era suubira waliyo omugagga gwe ayinza okubeera eyo nga bamubanja obusente obwo kuva 2018 okusinziira ku mbeera ze. Kuva 2018 myaka emeka tugenda myaka 7 tuli myaka 7 kuba we yagirira nga nakazaala omwana yali 2018 November. So kati ekikubanga kyokubanga munnaye obanja ssente zo wamu n'eza muganda bwe kiba kigaanye koza maybe sinze muli mu mutima ayinza okuba nti munnaye tali ready kubanga asasula. Anti kati waba tali ready then aleme kubagamba nti nze naye tukolagana antegeera nnyo tuli ba mukwano biki nze naye tetusobola kukolagana. Nga yajja mu famire n'akola ebintu bwe biti ebiswazaswaza. Waliwo ekintu ky'otuukamu nga tolina kukikola okiipinga ekitiibwa kyo ng'omuntu okitegeera. Nange nina ebintu byenkola ebyekisiru ne ntunula ne ngamba kino kye nakoze kya busiru naye ng'ate sisobola kikola wantu okitegeera nga sisobola yingira mu famire ne nkolamu ekintu eky'ekisiru mbikolera eno nze nga nze gye mmanyi nti bano bange. Ekintu ky'omwana kino kiri kyakuba yagambye omwana amulabiririra amwogera amwone abeerako ku ssimu ne boogera n'oku. Oyo omwana we era nze namugamba era wano yali anvuma kaddugavu kaki kampiye ate y'omu mama w'omwana ate y'omu ali bino. Kati ne mugamba oyo omwana wuwo wowe kimanyi nti mwana wo obuvunaanyizibwa bwo omulabirira seetaaga kweyambulira kufukaamirira okulabirira omwana wo. Guli musaayi gwo oba oyagala mulabirire oba toyagala tomulabirira. Kati oli single mother? I'm a single mom. You're proud of it? No, I'm not. I won't say ndi proud. Tewali azaala mwana nga ali proud to be a single mother. Fena tuzaala nga twagala that family. Okitegeera ebintu bigana buganyi n'olondawo yo peace. Nze sili proud of being a single mother. Naye my son, I'm all he has. Kubanga nze abeera naye 24/7. Nze amanyi omwana wange leero alidde ki. Omwana oyo ngenda zukka saameka nasuze entunula olw'omwana. Nze amanyi okutu kumuluma, nze amanyi erinnya limuluma, nze amanyi buli ekimuliko. Taata ye takola ki? Talina kyamanyi. Okitegeera? Talina kyamanyi. He's a dad when he wants to be a dad. Naye he's not a father. He's a dad. Anyone can be a dad, but he's not a father. Byawukana.
father yeyo taata abeerawo n'amanya omwana wange leero kino abadde ki alidde asomye atya what is his best subject what's his best color what's his best dish that is a father naye a dad hi my son, how are you doing? I'm going for football. Okay, this, that. That's a dad. Yeah, he's a dad. I'm not taking that away from him. Era namugamba ne mugamba omwana nze namuwa essimu. Alina essimu ye ali ku WhatsApp. Era boogera byabwe sagala ku interfering that relationship with him and his son. Nze obuzibu bwe nnina buli between me and him. Era yakubanga amasimu nga nze naye we tuba tufunye obuzibu ate n'abigamba omwana. Nga bitraumatizing omwana era namala kugamba omu ku banne gwe yali atumye okujja okwogera nange ne mugamba munange omwami oyo mugambe taddamu kutraumatizinga mwana wange okiraba ye muntu ajja n'akukola ebintu ne muyomba n'adduka n'akubira abeewamu essimu okitegeera nze omwami oyo nange nyina abantu be bemmanyi nga mbamanyi naye kubanga nze abantu bali mbawa ekitiibwa sagala bayingizaamu this saga era nze ebyange naye mbadde nga mbimaliriza naye nina essimu ye obusungu we bunkwata mukubira nensindika messages ne mugamba ABCD okitegeera naye yasindika message n'akukubira n'akugamba ABCD ate n'amala n'adda ku bantu bo nabo n'abakubira ate n'akukonjera eri abantu bange kati ng'ate nze nina ebintu bye nali nasirikira ku ye eri abantu bange nga nze mubikkirira bibeere eno mu ssimu naye kati ekyanzijjako waya yamala kusindikira mukulu wange message enkambwe nga zinkonjera nga yayogera kale ebintu ebitakwatagana eri omuntu abadde akuwa ekitiibwa omuntu abadde nga naye ate akimanyi bamuwa ekitiibwa nze ndi sister wooli ate n'obaako ebintu by'omugamba naye ng'omuntu omukulu akola ki n'agamba naye ono mukoni nabaki waliwo ebintu by'otalina kukola ki kwegamba muko kwegamba omwami wo yabba mukoowe yes yamufera yamubba ogenda okukwatagana ne Luzze wali okimanyi nti alinayo abakyala abalala oba wali we balira mu namba emu namba bbiri namba ssatu omwami oyo yagenda okunkwana yaŋŋamba nalina omukyala naye twayawukana 2 years back ne mugamba kijja kitya naŋŋamba era mmaze 2 years sikola ki simulaba nangamba naye gyali n'abaana I'm taking good care of them ne mubuuza yakimanyi nti mwayawukana nangamba of course she's doing her own thing yangamba she does her own thing I'm doing my own thing ngamba kale no problem nangamba era mbeera Dubai tajjangako nawano okola ki kundaba kati golowooza singa mbadde mwagala mba sisobola muleeta wano nange nenkitunulamu ne ngamba obusobozi akola ki abuyina oba okutikka omukyala n'abaana be ne bagenda ne balaba bawaabwe ne tata w'abaana so bwe kityo bwe kyali mu bigambo ebimu bwe nabadde njogeramuko naye yagambye nti gwe jassa ebyo bikola bukozi akumanyi nti jassa oteekawo buteesi mbeera kukangamu oli mu kukangamu oli mu kusika eriyo anti kati yali amumanyi luli wakyukamu nakyukamu nga luli nze muntu gwakola ebintu omanyi omuntu omukola ebintu n'atuuka kunga n'omunyigiriza n'atuuka ku kisenge oyinza okunyigiriza nga ndi wano n'ensemberayo ntuuka ku kisenge wano nga sikyayina wenzira okitegeera ze nga nkola ebintu bingi nnyo n'abinkola n'amala n'akomawo nga nkitekinga easy naye this time around byakyuseemu so takyammanyi bw'aba mmanyidde wali navaawo ate kati eimu yange essaawa zino eri ku ssente